bingi ku bibiina by'obufuzi ebikyali ebijja awamu n'ebikadde bibadde tebinnaba na muntu yenna n'omu bw'ati asunsulwamu gwe bisimbyewo mu disitulikiti y'e Kalungu mu kusunsulamu okwa gavumenti ez'ebitundu okugenda mu maaso nga mu nnaku ebbiri ezisoose NRM ne NUP beefuze okusunsulamu e Kalungu. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina. Mu nnaku bbiri ezasoose akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Kalungu kabadde kaakawandiisa abantu abasukka mu 6 nga ku bano kuliko abaagala ekifo kya ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu 3 okuli munna Democratic Party Kimbo wa George William Sako munna NUP Nyombi Mukiibika Amadi ne Richard Kyabaggu owa NRM so nga abasunsuddwamu ku mutendera gw'obwa kansala owa disitulikiti abasinga obungi bannakibiina ekya NRM Sako NUP n'abalala bali ku bwannamunigina. Era amawulire ge tujje mu kakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Kalungu galaga nti mu nnaku bbiri ezasoose nga basunsulamu bakansala ne ssentebe owa disitulikiti ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga ebikyali ebijja omuli ekya People's Front for Freedom PFF Sako Democratic Front n'ebirala tebirina muntu wadde omu bw'ati gwe byasimbyewo okubikwatira kaadi ku mutendera gwa kansala ne ssentebe owa disitulikiti y'e Kalungu. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu. Ssaabawandiisi owa NUP David Lawrence Lobongoya nga yanukula ebibuuzo ebibuuziddwa Alex Nsubuga Katabalwa ku bimwogerwako nti yayisizzamu mikwano gye okusobola okwesimbawo ku kaadi y'ekibiina kya NUP mu kulonda okujja. Wabula bano abamwogerera abasekeredde n'agamba nti yeewuunya nti n'abo abaafuna kaadi y'ekibiina mu kulonda kwa 2021 nga bayise mu nteekateeka y'emu. Era nekibaako bammemba abaali bavuganya bekinyiizizza ate nabo kati boogera kyokka nga kuli bwe baweebwa kaadi tebaayogera. Sekretary General, oyogera ki ku nteekateeka y'okugaba kaadi bwe yatambudde? Enteekateeka etambudde bulungi wabaddemu ebizibuzibu naye generally tukulisa abo bonna abafunye kaadi z'ekibiina kubanga badde bazigwanira. Ninga tulaba bangi abemulugunya. Ekyo munange okisuubira kubanga n'akalulu bano aba NRM tebavuddemu basimba mu mugongo naye walaba complaints n'emivuyo ate gyali mingi nnyo okusinga process yaffe eno. So kaadi ebeeremu ng'abatyetaaga bangi nnyo. Waliwo abantu abagamba nti bakoledde nnyo ekibindu basawuda amadaada batambudde namwe naye mwabeefuulidde ku ssaawa esembayo. Ya kaadi y'ekibiina twateekako emitendera gye biyitamu era waliwo abantu baffe buyinza kuyita ba food soldier abafunye kaadi, waliwo abamu abatafunye kaadi, waliwo ba incumbent abafunye, waliwo ba incumbent abatafunye. So tuba twagala abantu baffe bamanye ife tugoberera process gye twateekawo era ndabye ba incumbent abamu nga beemulugunya ne neewuunya kubanga abo abantu ababaddewo mu bifo ebyo era bayita mu process y'emu eyabawa kaadi eyo naye ku mulundi guno ne batagifuna ate ne batandika kuvumirira process yennyini eyabaleeta ku luli. Anti beemulugunya nga bagamba nti tewabadde bwenkanyamu. Anti kyekubuuzizza nti last time waliwo bwenkanya kati tebubaddeewo. Abantu nga Bakanana Moses bajje Baptist Kiyaga bakunenya nti gwe wasazeewo bantu mikwano gyo baluganda na bakona mikwano. Nina baluganda n'emikwano 10 bakandidate b'ekibiina tobalabye abali mu position ez'enjawulo. Kyekugambye ekyo nti abamu aboogera ebyo mu kitanje kino kyonna ekiriko kati we tuli. Nze nali Secretary General akalulu kali ketwayitamu nga tukalimu era nze nkyali Secretary General w'ekika kya Katonda. Akati luli nali siina mikwano na banganda process yennyini gye twayitamu ku mulundi guli era gye tuyiseemu era abakulembeze betufunye ebo. Ate byogerwa nti abantu badde bagibwako ssente. Yena agamba nti bamuggyeko ssente oba bamusabye ssente aleete obujulizi. Complaints ze tubadde tufuna abasinga badde bagamba abo abayiseemu ba NRM era ekirala nga bagamba nti abo abayiseemu baawa ssente naye kaakati luli bwe baayitamu era abalala be babagamba nti ba NRM nti oba baagulirira. Njagala kutegeeza gibana abakulembeze betufunye singa tebafunye kaadi nabo baali badde boogera bali be boogera. Abamu bakunenya nti gwe gw'odibyaze ekibiina nga mukolo Lubongoya olw'ebigendererwa byo. Sirina budde bwakuddamu abantu bwe batyo kubanga ate nawe njagala obeeremu kubanga abo abantu boyogerako babadde bakulembeze baffe nga ffe ababakulembera era nga ffe ababawa kaadi nga tuyita mu process y'emu. Kakati bw'ovaayo n'ogamba obadde mu kibiina ki NUP ng'okyagala nnyo ng'oli mmeeya waakyo kaakati k'otafunye kaadi n'ogamba nti kirabika bakolera NRM then oba tutegeera
obeera nga tewali mutuufu mu ntandikwa. Bano abeesimyeko wa independent olwogenda bakola otya abajemedde ekibiina si kujeema munanga abantu baffe njagala obategeere abantu abamu babeera beetaaga okubudabuzibwa kubanga omuntu yenna yali aluzinzeko akalulu oba yali afunye obuzibu asobola okugamba nti kiruma nnyo so abantu baffe abo tubategeera naye kyetubagamba bakimanya etteeka lyaffe bwe litambula nti bwolwaninga nga independent obeera era obudde mu kibiina oba tokyali munakibiina so twali basabe abantu abo bamanye nti obutafuna bwa kansala si enkomerero yo naye nyasalawo anya afuna ticket tulina akakiiko kaffe ak'ebyokulonda aka election management committee njagala kutegeeza nti complaints oba okwemulugunya okuze omulundi guno kubadde kutono nnyo okusinziira okwaliwo kalula kaggwa naye ekyo kitegeeza nti system egenze improvinga egenze eterera naye meya Paul Mugambe secretary general yagambye Paul Mugambe yagambye nti Nubianire abadde eri ng'agamba nti ye kaadi yagaba kaadi anti munange nakugambye nti omuntu bw'atafuna kaadi agenda kwogera buli kimu kyonna kyonna naye amazima bagamanyi abo ba incumbent bafuna kwakati omukulu gw'ombuuzako abadde yalina kaadi y'ekibiina kyotegeeza teyagirina luli teyagifuna asobola okugamba nti yagigula asobola okugamba nti waliwo kyeyakola okugifuna so nga bwe yagifuna luli n'omulala leero bwasobola okugifuna abambe mwawadde bakansala balabibwako nga balina mu training eri mu State House balonda sipiika wa NRM Rubaga abawagizi abamu kyekyabatabudde ekyo kimanyiiko naye era abantu baffe tubadde tubagamba balete obujulizi naye ate waliwo ensonga ezimu kati ngaabo bogamba abalonda sipiika n'ebirala Rubaga nga wa NRM kyavaayo abantu abamu bavaayo kati naye ensonga zagaliga ne balagira ddala nti baawandika ne batwalibwa mu miitingi eyo era ne balwana n'okufuluma gye baabatwala bwe baava mu process eyo ne batambula bulungi n'ekibiina abamu babadde bakulira obukiiko bwaffe bwa mobilization bakola emirimu gyonna gyonna egy'ekibiina kaakati bwe babadde bagikola egyo emirimu n'otavaayo kubawakanya kukola emirimu gy'ekibiina ate ku ssaawa ya kaadi n'ogamba bano tebasaanidde ndowooza kiba si kituufu secretary general kyogamba babadde bakolera nnyo ekibiina okusinga basawuda madaada kati anti kisinziira ani yeesimbye naani nakugambye nti gwe ndowooza nawe oli propagandist senga saagala kugera ne propagandist asale omugambo ndi mukugamba nti tutambulira ku process omuntu obutamuwa tiketi kisinziira ku butya bwakoze ku ground butya bwe yakola mu vetting y'ekibiina kakati gwe ebirowoozo ebikugamba nti kaadi emu tubadde tusobola ogigabanya ne tugiwa abantu 7 omulundi gumu eno confusion tegenda kukosa ekibiina etya okukinafuya saagala obeere ng'abo abafokasinga ku bikyamu ne batalaba birungi eggye lya Uganda erya UPDF litandise okuyiwa abasirikale baalyo mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nti okusobola okuyambako ku poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala okunyweza ebyobutebenkevu nga twolekera okulonda kwa 2026. Ensonda zitegeezezza nti kino kyasaliddwawo mu lukiiko lw'amagye olw'okuntikko gye buvuddeko ng'eggye lya UPDF lyagabanyiziddwamu ebibinja ebiwerako okusobola nti okukuuma emirembe mu kiseera ky'okulonda nga ssemateeka bw'alagira era abakulu bagamba nti okwerinda si butya ensanafu etambula egaludde. Ssekamwa w'amagye ga UPDF Major General Felix Kulaije ategeezezza laadiyo y'embuga Kyabasa ensajja enkya ya leero nti abajaasi ba UPDF bagenda kuyamba ku poliisi okutangira abantu ne bannabyabufuzi okutabangula emirembe mu kiseera eky'okulonda. Ssemateeka atulagira okuyamba ku poliisi n'ebitongole bya gavumenti ebirala mu mirimu egimuba bizzeewo era nga tebiraze oba mu mirimu egikolebwa Corporation Civilian Authority. Akalu kintu kikulu nnyo mu ggwanga. Gwe gusoose ffe okuuma eggwanga mu kalulu. Ensonga Uganda nti ebitebenkevu bijja kubaawo ebyajja kubataataaganya nga balonda ebyajja kukola kavuyo oba okulembeera kubanga yayina kyanyigidde. Oba olina ekitabo ky'otamatidde embuga z'amateeka weeziri genda bakuteewulize. Ssekamwa w'amagye Major General Felix Kulaije era annyonnyodde ne ku byabaddewo olunaku lw'eggula akawungeezi amagye bwe gaalwanaganye n'abawagizi ab'ekibiina ekya National Unity Platform ku kitebe ky'ekibiina ekye Kavule ne wabaawo n'abalumizibwa. Ebyekavule Alini Skin yabadde ava sayidi z'e Matuga n'ajja alumba ab'ekavule ne batandika okuwanyisiganya amayinja osimanya Alini Skin alina n'obusaale kati poliisi yayise abamilitale abadde okumpi bayambeko okuteewuluza gurupu zombi ez'ekavule n'ababadde ne Alini Skin
ebyaddiridde mu kaso k'amayinja oliwo yakubye abasirikale amayinja gwe bakutte era bakuttemu 5 naye omu gwe balabye nga batuni zimuyitako amagye meetegefu okwanganga oyo yenna anayagala okutabangula obutebenkevu bw'eggwanga era omugezi akuume obutebenkevu awe munne ekitiibwa ase ekitiibwa mu mateeka. Guno si gwe mulundi ogusoose amagye okuyingira mu nteekateeka ezekuusa ku by'okulonda nga ne mu kulonda okw'okujjuza ekyomba ka Paalamenti ewa Kawempe North amagye gaagendayo nga kigambibwa nti gaali gayambako kunyweza byakwerinda wakati mu kuwakanyizibwa ab'oludda oluvuganya gavumenti era nga bangi baagamba nti ge gamu ku beenyigira mu kukuba abantu mu bitundu ebyo.